ate waba alina wakutte anyweza tabaraka wa taala. Ekyo nga kiwedde insha Allah tumusaba kusaasira ebyengera n'emirembe abiza okuwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu n'abo abamugoberera ku buluŋŋambi bye bye yasomesa alayhi salatu wassalamu. Baluganda abalungi, olunaku lwakusatu tuba n'okwejjukanya ku ddiini ya Allah era nga tambulira al aqida, enzikiriza y'omusiraamu, nga lyebbanja wa kitiibwa Allah jalla jalaaluhu lyabanja abaddu kufanga basiraamu era kumusinkana nga baalimu abo abamwawula. Oba oliawo ekyetteeka kyewandibadde osooka okwekakasaako gwe ng'omuntu kwe kwawula Allah mu bwomu bwe tabaraka wa taala, nga tonnaba kola birala byonna. Sooka otegeera ani alina osinzibwa nti ye Allah, oluvannyuma musinzi. Ye abafu omala otegeera nti alina osinzibwa, kati asinzibwa atya? Era yatulaga Allah tabaraka wa taala butya bwayagala okubeera nga tumusinzaamu jalla jalaaluhu. Banga lyonna abaddu bangi bakola ibaada, naye ibaada yonna etaliiko njigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yinza obutaba ntuufu, olw'ensonga nti alayhi salatu wassalamu yasomesa obusiraamu buno era buli ibaada n'atuyigiriza butya bw'erina okubeera ng'ekolebwamu. Abantu bangi bakola ibaada nga bakoppa bukoppi, kitali kibi naye okoppa ebituufu, batono nnyo abakoppa ebituufu. Abantu bangi bakola ibaada nga bazikola okusinziira ku ndowooza zaabwe n'endaba zaabwe, naye birabira nti waliyo wakitiibwa Allah gwe yatusindikira sallallahu alaihi wasallam nga yasomesa buli ekiyitibwa ibaada. Okisaala otya? Kakuba kusaala osaala otya? Ye biki ebyetagisa nga tunaba kubeera nti okola ibaada eyo. So nabwe kityo ganda bange abasiraamu tufeeyo nnyo okubeera nga tutegeera obukulu bw'okwawula Allah tabaraka wa taala nti ye yekka alina okubeera ng'asinzibwa. Ensi neweekuyuza etya, neweekuza eno neekuza eri, tovanga ku Allahu tabaraka wa taala. Okusinkana Allah ng'oli musiraamu kya bbeeyi okusinga omusinkana ng'olina apartment mu Kampala naye ng'ogeze toli musiraamu. Kusinkana Allah ng'oli musiraamu kya bbeeyi okusinga omusinkana ng'ofudde olina ebitiibwa, kubanga bw'ofa ebitiibwa bikoma ku nsi. Wallahi kitiibwa alina ebitiibwa ebisembeyo Allah tabaraka wa taala, abirina ku nsi ne ku nkomerero Allah bibye. Teriyo ekitonde kyagenda kuwa kitiibwa kyonna okuggyako ekyali yagadde. Kati sofa abantu tufeeyo nnyo tutereeze amagenda gaffe butya tugenda osisinkanamu oyo Allah. Buba bushiriku tubuveeko, weliba ddogo tulite, okuba kusamira tukuleke, kufulumya nnyimbe tuzireke, balongo tubaleke, kusinza kabuli tubireke, tuberenga ensinza zaffe zonna ziri mu Allah tabaraka wa taala. Mumuli okuwona abaganda bange balungi, naye omuntu yenna alisikana Allah nga teyalina tawhid, nga teyalina aqidatu sahih, agenda sikana Allah nga si musiraamu, newankubadde nga yafa buli mwaka agenda e Makka n'akola hijja, newankubadde nga afiira mu muzikiti ku Lwokutaano, naye ng'agenda okufa nga wiikendi yabadde mu kyalo ewedde mukoola ku ntaana kufuna mikisa mpewo za kikamufuwako, afaanako bw'atyo ewa Mungu agenda musinkana nga tasiraamukangako. So baganda nga balungi tufeeyo nnyo okubeera nga Allah tabaraka wa taala yekka gwe tusinza, gwe tuteeka mu bulamu bwaffe ebbanga lyonna tabaraka wa taala. Ekyo nga kiwedde biidhinillah, olunaku olwaleero obukeeredde Allah tabaraka wa taala alina emisiiba gyatulazeeko olwaleero nti musobozi, qadirun ala kulli shay, tewaliwo Allah kyatalinaako obusobozi, buli kitu kyonna Allah kirinaako obusobozi. Era omuntu kawangaala atya, fala budda, tewali kubuusabuusa, lugenda ku ky'olunaku lumu tukwolekeze mwanyizie wammwe oba mulimbo woli bw'olaamye. Omuntu kawangaala emyaka 20 oba 100, wallahi agenda wunzika ayingidde ntaana. Kati abantu bonna Allah bawadde ebifo mu bukulembeze we bakulembera,
bandisanye bafeeyo nnyo balongose mu bifo ebyo nga tebannasisinkana na Allah. Na buli muntu yenna oli mukulembeze oli mukulembeze, buli muntu yenna sekinnoomu faayo okulaba nti waliyo akadde kagenda okujja ng'olunaku lulo ng'essaawa esooka ku makya tugenda kuyita muntu Juma ali bulu anaatira ng'essaawa eziddako tugenda kuwa amannya agagenda oweebwa buli omu nti mayiti Allah mulambo bagenda muziikawa naye nga ku makya obadde mulamu. Katikiriza gaana nti okufa tteeka oba oli awo etayinza kubeera nga limenyebwa nti ogenda kulidduka. Kiragiro Allah kyamala okubeera nti amala okuteekawo nti buli omu waakufa. Okufa kitegeeka kuba ne nabbi yafa sallallahu sallama naye abafa ofudde otya era Allah omusinkanye otya tabaraka wa taala kuba okufa bwe kiri kullu nafsi dha'iqatul maut buli muntu yenna kufa naye Allah agenti wala tamutunna illa wa antum muslimun wobojja tokoza nojo kunyonga agojjo oli muki ngoli musiramu. Allah zatwala abakungu mu government saballa washitibwa abe yatwala nga basiramu ddala Allah basonyiwe walla bajja atwala nga tebabadde basiramu naye nga ate babadde oba oli awo balina ebigambo ebyomugaso bye boogera buli muntu waali n'atebenkera. Tukikiriza nti esobola okubeerayo omuntu nga si musiraamu ate n'alwanirira obusiraamu buno mwannattu n'okusinga ate abasiraamu. Ekyokulabirako Allah gwajuludde leero tamale mirundi terulinawo kacyansi konna kagamba nti Allah musaasire tekaliwo newankubadde nga abadde n'ebigambo ebiyinza okubeeramu omulamwa era nga tubadde oluusamu tumuwa n'amatu ku TV ne tumuliza ku radios tumuwa amaaso ku TV ne tumwekennenya bulungi nnyo programu yonna essaawa nnambo beddakiika nage bamuwadde ne tumumalako era nga alina ensonga zavuddeyoko ng'oba oli awalaga nti obusiraamu abuyirawo omubiri. Era lumu alina statement gye yavaamu n'agamba nti oba oli awo obusiraamu yandiba eddiini entuufu n'ayogerako ensi gye yagenda n'asanga nga abakyala bonna beebikkirira nga teri mukyala n'omu ate nakaya ku mutwe n'agamba ne basisita nga nabo beebikkirira n'agamba nti obusiraamu yandiba. Kati ekigambo ekyo kakyokka tekyamusiramula era yasigalayo busitiru ng'ali mu ddiini ye etali ya busiraamu. Ekyokubiri wondoza we baafuna obutakkanya mu kika ky'ab'enkima kakulipa kundoza mujja kanunya mujja kalaba n'avaayo n'agamba nti babadde banne kyanko muno banguwa mu kika ky'ab'enkima nja kukola ekyanga ekyab'embizzi era we n'aba nkikoza abasiraamu bagenda kunneeyungako bangi. Allah n'amuwa amagezi agategeera nti abasiraamu bonna bali mu nsi balina kweddira mbizzi era bwatyo yali akimanyi nga tekyo ekituufu. Naga nti we n'aba nkikoze abasiraamu bagenda kunneeyungako era n'atuwa n'amannya ag'ekika ekyo kuba yali amaze okiggulawo naga nti mulimu mutambuza ddembe munaabagookya kagodo gemanya munage ge yatuwa tamale mirundi oyo. Kati bavuddeyo bingi avuddeyo ku byebisiyaga wakati mu kubeera nti ate abamu basiraamu bakiwagira ate n'akikuba. Kati so Allah mututte olwaleero era takyasobola dde okwetakula newankubadde nga badde n'amafandaali ge ng'omuntu n'ekitulumyemu nze ŋŋanze nti asiikanya mutona nga si musiraamu wallahi kyekyokka. Era amawulire ngaafunye nga baya social media balimba naye kinnumye nnyo omudde okugenda ewa Mungu nga si musiraamu kubanga abadde oba oli awo n'ebyayogera ng'olaba ti singa atola shahada tatumenya nnyo naye Allah bw'atyo bw'asalawo mu nsalawo ze gwayagaliza obulungamu abumuwa gwatabwagaliza takola atya tabumuwa. Ekyokubiri tulina abalala bangi tulina Honorable Rutamaguzi saballa asasire omusajja oyo asiramuke. Honorable oyo avuddeyo ku nsonga z'obusiraamu eziwerako kubanga batta omuntu omukungu mu gavumenti bambi bayola basiraamu. Allah yasinga omanya babeera bakikoze Allah yasinga omumanya naye yavayo n'ayogera ekigambo nti eva basiraamu be batta abalokole tebattako naye nga teriyo akulira busiraamu yavuddeyo kwogera ku nsonga eyo asobola okuba nti yajja ono n'amusooka busoosi naye ng'olaba alina obulumi ku basiraamu. Era saba Allah ow'ekitiibwa awanidde amagulu omusanvu n'ensi omusanvu na byonna ebirimu
agonzo omutima gwa honorable oyo Allah amusiramule lutamaguzi. Wallahi Allah amusiramule. Oba oli awo yankodde nga ye muli takiraba muntu asobola osiramuka ndisaba Allah ow'ekitiibwa amugonze agenda omusikana nga musiraamu ku bulumi bwalaze era eddiini y'obusiraamu nga mu basiraamu waliwo atasobola kubulaga naye nga musiraamu. Nabbi yaga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti Allah asobola okutaasa eddiini ye ng'ayisiza ku mukono gw'omusajja atali musiraamu. Kati abantu bwe batyo Allah agenda batwala. Kyenjagadde mu kyo abantu abo Allah amala okubatwala abatali basiraamu wakati ekyokulayo kati ngono Allah gwatutte mukadde waffe tamale mirundi ekitufu ageze si musiraamu haqiqatan naye olw'obulumi abantu bafunye ku mitima gyabwe abasinga ate bakoze ensobi nnene oba lwalaavu na butagatta irimu kwewala kutuula mu dalusunga zino kusoma ku ddiini ya Allah nga musiraamu oba jasitirinnya oba kale akikoze butanwa kubanga buli woba ogenda mu komenti sebeda zibali okumentinga ng'olaba nti abasiraamu bali komentinga etali ntuufu ku muntu afaananako bw'atyo. Kituufu abadde alina ebigambo bizza emitima gy'abantu ne tugamba nti ffe abasiraamu enkungubaga yaffe eri abantu abo abafudde nga si basiraamu tetukolanga nsobi. Olw'obulumi bwaffe n'eraavu yaffe omukwano gumaze okutukawo katusigazza kukola ki teri kubasabira wadde ekyefaanaanyiriza. Era oba tosobola kikkiriza muli nti seeka musajja nga ayogeredde obusiraamu ng'ayiriddewo omubiri ne mufu tekyatakoze ne gundi kyatakoze tugamba nti yadde aboogeredde naye abafa ageze ne shahada nti la. Kooyagale otya koogaane tebusobola kkeera ku makya shahada n'agitolera mu ntaana tekisoboka. Era ekyo kyaliwo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyo kanjeo na bujulizi biidhinillah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekitabo kino kitibwa kitaabu tawhid. Sheikh Fawzan yakilakhasa naga nti al-mulakhas fi sharh kitaabu tawhid ekikola mu samali. Allah amusiima amusaasira amutukuumire. Naye mu kitabo kino ekya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yateeka mu baabu egamba nti baabun qawli llahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ngagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ti innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad tosobola kulungamya oyo gwoba oyagadde. Muli gwoyagala aluŋŋame Allah mulaga nti tokinaako obusobozi ekyo nze kinako obusobozi osobola okubeera ng'owandyagadde nnyo mama wasiramuke kuba muffe tulina bamama nga si basiraamu nga ffe Allah tusase ne tusiramuka teriyo mu mmwe yakomba ku kyengera kya busiraamu neyeegomba nnyinaffe nga si musiraamu wallahi tekiriyo. Offe taata nga si musiraamu teriyo akyegomba. Kati ekyo ekyengera kiwakombako obuwomi bwakyo wandyagadde nnyo ne maama asiramuke naye abaffe olina obuyinza obumukako okusiramuka ye osobola okumuwa obuluŋŋamu gwe. Allah kyagamba nabbi kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayagala nnyo kitaawe ayitibwa Abi Talib asiramuke. Wallahi olw'embeera ze yateekawo n'obulumi bwe yateekawo n'okuwaayo kwe byonna ebyetaagisa okuwaayo Muhammad afune obulamu Abi Talib yakikola. Yayiwawo omubiri mu nyoga ennaku zino nga buli kyonna ekyetaagisa nabbi ofuna obukumi Abi Talib nga waali. Hatta batuka n'okumugamba tuwe Muhammad tukuwemu omukuffe ku baana baffe n'abagamba mbawe omwana wa muganda wange Abdala mugende mutte mu mpuwamu enkuze tekisoboka. Naye nga abaana bali okumwefuulira bwe bamugamba ebyo teyawaayo nabbi naye yalina obuyinza obumuwaayo. Kati nabbi olw'omukwano gwe yalina ku kitaawe ono yayagala nnyo tata wasiramuke. Wallahi Allah teyakkiriza. Allah kyamugamba nti innaka la tahdi man ahbabta tosobola kuluŋŋamya oyo gwoba oyagadde aluŋŋame. Allah namugamba walakinna Allah yahdi man yasha wabula Allah aluŋŋamya gwakoze eki gwaba yagadde wa huwa a'lam bil muhtadin. Ate Allah yamanyi ani ateekeddwa okuluŋŋama naani atateekeddwa kuluŋŋama. Wotulira aya ezo bazookerezaako hadiisi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjamu fi sahih an ibn Musayyib an abihi qala
tufunemu ekyokuyiga baganda bange nawe njagala kubanga abantu bangi tufiirwa ab'eŋŋanda zaffe mu famire ng'abadde maama akuzaala naye ng'afudde si musiraamu n'ogamba nsaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe saba Allah amusonyiwe ebyamusobako bugambo butono naye kikyamu era ofuna omusango saba Allah amusaasire kigambo kitono tekiweza nnyukuta 99 yadde 10 naye zambi eriyinza okubeera nga likubonereza mu maaso g'ekitiibwa Allah taata Allah gwajjuludde si musiraamu obadde omwaganyo yakusomesa paka ku university ne bakutikira bya dokita please taata Allah amututte tannasiramuka gw'omwana wasiramuka tokkirizibwa kugamba Allah nti Allah musaasire kitange tekikkirizibwa ekyo iseka tewali mbeera yonna iwe kkirizibwa nti Allah musonyiwe wakadhalika ne Allah ne waba atutte omuntu abadde ayogera ebigambo nga bitukwata ku mitima gyaffe asobola okubeera nga abadde ngono Allah gwatutte tetukkirizibwa kufulumya kigambo kigamba nti wawukana baga nti RIP kategeeza ki awo mulemi ki olabayo emirembe awo gwe gyagendamu lwaki mukudaala restini olabayo peace eri awo gwe girabawa Allah agambye innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama mazima babawakanya mananyini kitabu abayahudi n'abanaswara wal mushrikina n'abafudde abayingidde kabuli nga bafulumya ennyimbe nga badigidde abalongo nga basamira nga basaba kabuli nga basibayirizi nga bagatako Allah ebintu ebirala nga baagaana okulya bibeddira amakulu bayingidde tana nga bakyaziza Allah byafula halali bona bifula haramu Allah gati innal ladhina kafaru mazima ddala abo abaakafuwala abawakanya mu bayahudi n'abanaswara wal mushrikina nabonna abagatta ku Allah tabaraka wa taala Allah yamala ddokiramula finali jahannama bonna muki muliro yagamba ati Allah khalidina fiha tebagenda kola ki guvaamu Allah gati ulaika hum sharrul bariya woba onoonya ebitonde bibi noonya ekitonde ekifudde nga si kisiraamu noonya ekitonde ekishiriku noonya ekitonde kigatta ku Allah ebintu ebirala noonya ekitonde kikyaziza mu ddiini ya Allah Allah gati ulaika hum sharrul bariya bye bitonde bikyaziza okubanga bibi kati ogamba nti rest in peace kyoyogerako batokimanyi si palana si bukyayi gemaki gemazima ne wabasengaawo muganda wange omusiraamu tokkirizibwa kufulumya ekigambo kigamba nti Allah musaasire ng'obadde okimanyi senga abadde afuuwa emmindi senga nalwayisa Allah amujjire afuuwa emmindi ng'aloga empombo z'abako nga nawe okimanyi n'olwamwannyoka akuddako yaluloga waliwo nga luloga bwaliga ati Juma oyogeza n'obyogera Allah gwatutte gati senga Allah amusonyiwa muwejjana ekyabasinga bakirabanga kya bulijjo naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyamutuukako mu bulamu bwe ngera naffe tuyinza ono yali rasulu mbaka wa Allah naffe tusobola obututuukako nabbi yali atya mu mbeera nga kitaawe afudde si musiraamu olwalavu gye yalina hadithi yino agamba ibn Musayyib an abihi qala Allah msime lamma hadarat aba Talib alwafat jaahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi Talib Allah wamala okubeera nti amutuusizzaako okufa ali mu kaseera akoolekera okudda eri Allah tabaraka wa taala agamba nti jaahu rasulullah yajja mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya nabbi agenda okutuuka wali taata we nga abamuliraanya abamuli ku kido kwaliko omusajja ayitibwa Abdullah ibn Abi Umayya ge mannya ge yali waawo saabasamize wa Abu Jahali n'omusajja ayitibwa Abu Jahali ne yali waawo saabashiriku faqala lahu nabbi yatuuka nti yabafaako yali ayagala kitaawe nga yegundi emulese n'amugamba nti ya ammi owange taata wange qul la ilaha illa Allah nkusaba yatule ekigambo kya la ilaha illa Allah nabbi akisaba taata we taata wamuwulira mwataata nkusaba kigambo kino kyatule nti la ilaha illa Allah kitegeeza kitewali kisinzibwa mu butuufu
okujjako Allah. Namugamba nti lwaki kugamba ekigambo ekyo kyogere, kalimatan kigambo ekyo kyola mutono bwakyo, ohajja laka biha inda Allah, ngenda kiyimira ku kiyama nkuwolereze maaso ga Allah kutansomolera kuwejjana. Mbadde nkusaba kyogere. Akisaba kitaawe. Wano waliwo abayaaye bamuli ku bbali, Abdullah ibn Abi Umayya n'Abu Jahli bawulira Muhammad byagamba muntu waabwe, ate nga nabo balina okulaga nti ono alina okufira ku nnono zabiki z'ekika kyekyaddako. Washitibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama wamala okuwanjulira taata we ekimuleese mu maaso ge mu kaseera k'okufa, faqaala lahu, bali ne bamugamba abashiriku abaali ku mwanja awo, atarughabu an millati Abdul Muttalibi, kyogamba olw'ebigambo bya mutabani we byakugamba, oyagala kusalawo ofe nga tuli ku ddiini ya taata wayitibwa Abdul Muttalib ey'obuwangwa n'ennono? Oyagala kujja okanako mu kaseera k'okufaako olw'ono mutabani wo omulalu, olw'ono mutabani wo bya bino byazze okugamba jasa akaseera obuseera ng'owangadde ku ddiini y'abajjajjaabo, osazeewo atarughabu an millati Abdul Muttalib. Abi Talib yawulira waali kaseera kakolekera eri Allah tabaraka wa taala, fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabbi namuddamu kigambo kyekini namugamba nti ya ammi, owange taata wange, qul la ilaha illa Allah, nkusaba yatule ekigambo ekyo bano bakole ki, bano baleke ekigambo ekyo, ngenda kiyimira ku kiyama nkuwolereze maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akuwonya omulira kuwejjana. Nabbi we yaddangamu okugamba kitaawe, fa'ada, nabo ne baddamu kyekimu nga bamugamba atya, atarughabu an millati Abdul Muttalibi, oyagala kufa nga tuli ku ddiini ya taata wa Abdul Muttalibi olw'ono mutabani wo? Kwegamba nga bali babiri, eddiini eya nabbi gye yajja neyo entuufu n'ey'obuwangwa nga bali bameka, bakola ku muntu atya? Ku muntu omu. Washitibwa Allah nga teyakwagaliza bulungamu, akhiran, era Allah akwatuza ekigambo nga kikuyingiza muliro. Wano agamba nti fakana akhiru ma qala Abi Talib, ekigambo kye yasembayo okwogera, okwalinga okwogera kwe, huwa ala millati Abdul Muttalibi, yagamba mutabani we Muhammadi, namugamba nti mwana wange kituufu kkiriza kaŋŋendere ku ddiini ya taata ayitibwani Abdul Muttalib. Amakulu kanfe nga ndi musamize, kanfe nga ndi mushiriku naye sigenda kuva ku ddiini y'abajjajja. Wallahi wano weetuli naffe nga tukwanjulira aya mu Qur'an ne hadithi za nabbi n'ogamba naye ati jjajja yakola, jjajja nabbi swahaba naye nga hadithi ze nga ntuufu. Ebyo yajjako Ibuni Abbas nga bali mikono gya hijja, ayina sahaba anyina basahaba ebituufu ebirina okukolebwa. Sahaba babamu ekyo bamugamba nti qala Abubakari wa Umaru, Tibakari ne Umaru bagamba. Ibuni Abbas n'abagamba qala aqulu Rasulullah, mbagambye nabbi yagamba, ate mungamba nti Bakari ne Umaru bagamba. Kati twekeje kya nabbi ne kya sahaba ayitibwa Bakari ne Umaru. Kati abasiramu balinga omugamba aya na hadisi naga nti seeka nga twali mu kyalo eyo Bugerere nga taata tugamba buli ku makya n'akawungeezi togezanga n'owasa omuziro gwo abeera mwannyoko. Bataata abali wano, please tubasaba ekigambo eki mu mukwano, abaana be muzadde mubanyonyera eddiini entuufu. Gobe emmamba yakolema gireke gigulira abaki? Abaana. Oba endiga yagaana gikereke gigulira abaki? Abaana. Era banyonyole byonna ebikolana ku by'obuwangwa n'ennono, obushiriku bonna banyonyole, bagende okujja mu masomero g'obusiraamu, bagende okutula mu ddarasa nga tebanyuma bawalimu yadde okubayisaamu amaaso, wabula seeka kyayogera omwana akina kubuziza okuva ku taata. N'abasinga ovuma n'okujerega bambye eddiini bagijja waka etaali ntuufu. Abi Talib ekigambo kye kyasema yabagamba nti nze fidde ku bushiriku. Oyo nno yali mulungi era asinga abashiriku bangi ab'omulembe guno. Yamanya nti wayatulira la ilaha illa Allah tagenda kuddamu kwabya lumbe. Kyokka wano osanga abasiraamu nga yajatula era ng'azunga nayo mu ddookolimbu
kyokka nga ate ku lw'omukaaga alina puroguramu yagenda butambala kufulumya lumbe. Era omusanga nga musiraamu yakyogera nti la ilaha illa Allah, naye ng'ow'omuziro gwe wajja okwasa mu maka ge amugoba ngati temunona nammwe ate temusukka. Bujjo ndaba nga abategeera pale za bwereere abafubutukira eri la ilaha illa Allah nga yagyogera yajatula, naye nga wallahi w'omugamba nti omusiraamu talina kusaba kabbuli n'olunaku n'olwo ng'aseekaleka naawe bali kupi ne Katonda, duwa ziba zanguya. Kati kino Abi Talib yafa akasa nti ndi mushiriku, sijja kwenya bantu bano nga kyenfiriddeko si kyekitu kaŋŋende nga bategedde nti ŋŋenze ndi muki, tingenze ndi mushiriku. Nammwe tubasaba please, w'otegeeranga nti okyalina obulira bw'abaana, okyalina ebbo by'abalongo, okyaziza mu ddiini ya Allah, okyali awo ng'okkiriza ddala nti omusiraamu wazaala abalongo alina kubadigida, okyakkiriza ddala nti omuntu wafa tulina kuŋŋana tuyabye olumbe, tulizi tuyambe tojja muzikiti kujjuza mujjuzo. Sooka obeere waka akaseera koonayagala okubeera weetereeze. Wali yagala obusiraamu buno ebeere eddiini entuufu ogibeeremu, olimala n'oweetereza n'okomawo. Naye ng'okyalina ebyo gasiya tojja mu muzikiti kubanga omala biseera. Bwe tubyogera buga nti omusajja oyo bintu asomesa mukambwe, baneeti teba bukambwe. Kati nsekaawo nsekewo ki? Nsekewo ki? Ng'omusiraamu ali ku layini esooka n'akaladi kamusinga obuwanvu, naye nga wallahi wiiki wedde yabadde mu kwabya lumbe. Naali awo ali ku amaali, ali ku bulaadi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli. N'omunyiwa n'omuntu anyenya bw'ati alinda khatibu. Allahumma salli wa sallim. Imani babagitonda wa? N'omugamba nti negwe wabadde butambala ng'oyebya lumbe kwani wano okolawo ki? Siteekeddwa kubaawo kati ngende mu kyaki ssebo ndowooza gwe wanika ab'omujjana nze tompandiika. Ono yamanya nti wenkyatulira ekyo ekigambo sigenda sigala mu busamize, nina kuvaayo direct ngende mbusira. Naye wano ng'amaliriza yagamba wa aba an yaqula la ilaha illa Allah, yagaana okwatula ekigambo ekyo. Allahu akbar. Faqala nabbiyu, nabbi kyamuluma taata w'okufa nga tayatudde ekigambo kya la ilaha. Wulira nabbi byeyogera okumanya nti yafuna obulumi ng'omuntu wanaafuna obulumi nga waliwo Allah gwajudde mukwano gwe nga si musiraamu oba maama oba taata oba senga oba jjajja. Nabbi yagamba la astaghfiranna laka, taata ŋŋenda kukusabira Allah akusonyiwe, ma lam unha anka, ebbanga lyanaamala nga tannaŋŋaana ŋŋenda kukusabira. Kitegeeza nti buli lusaba lwonna olwetagisa Allah akusonyiwe ŋŋenda kukola ki? Nabbi abeeyama kwafudde nga si muki, nga mushiriku, olw'obulumi bwe yalina n'agamba nti ŋŋenda kusabira Allah akusonyiwe ebbanga lyanaamala nga tannaŋŋaana. Waayita kameka oza Allah ng'alekagwo omuwaatwa nassa aya Allah tabaraka wa ta'ala naga nti ma kaana linnabiyyi, tekigwanira nabbi. Nabbi wani? Wa Allah. Walladhina amanu, n'abo abaki abakkiriza, ayastaghfiru lilmushirikina, okubeera nga bakeera ku makya nga Allah abajjeemu omushiriku bassa abashiriku oba omukaafu, ne babeera nga bagamba nti rest in peace, wumula miki Allah musa, Katonda mukole ki, musonyiwe byakola ki. Olwedde yenna yenna ye yasobya dda, yenna yessa bisobyo. Kati ate biki bye yamusobakaawe gwe byolabawo ebitonotono, biki byolabawaawo? Kati Allah gamba nti tekigwanira eri nabbi n'abo abakkiriza nze Allah, nga ne Qur'ani baagikkiriza, ayastaghfiru lilmushirikina, okubeera nga basabira abaki, abashiriku. Era kano kategeere muganda wange omusiraamu, min shuruti la ilaha illa Allah, kumu ku kwakuza oba ekigambo la ilaha illa Allah, wali akakozi akagamba nti alyaqiinu almunafiri shakki. Oteekeddwa okukkiriza ekigambo la ilaha illa Allah ku mutima gwo, ng'okukkiriza okwo kugenda kumenyawo okubuusabuusa kwonna okwandibadde kujja mu mutima gwo. Atalina kondishoni otanasiramuka,
al yaqin okukakasa ku mutima gwo ekigambo kino okinywera ne kifune ekifo kyakyo wano nenga okukakasa okwo tosigazzaamu kubuusabuusa kwonna mu mutima gwo ekyokulabirako ng'omuntu ogamba gonna madiini just kubo no dini kubo ayise gayaza nayise wane mukono batuuka ekayunga mbaleke temulamula ku bantu muliro seeka naye tumanyi woyimiridde tumanyi kati olisanga hakatusane wa Katonda nga abalokole bali abatuufu kati seeko ogenda kwogera ki ambulira owe nakyogera alina sigidezi ey'omukyenyi ne kakongovule ate alina n'akalaadi kawanvu era mwogera mujja mwaswiri oyo mugambe mbadde nkusaba olaba kyaki eri sikamu mpola eyo shakka gyalina eyo obukwakulizo bw'ekigambo la ilaha illa allah talina yaqin tannakakasa nti ago si madiini ye muntu ogamba nti sobola gamba nti gundo nafudde si musiraamu kale naye sajja nga alwaniridde obusiraamu ayogeredde obusiraamu ekyokakyokka Katonda asolowekiriza okwo n'amusaasira batya gwe naawe akyo tolina okusiramuka naawe kati Allah agamba tekigwanira eri nabbi n'abo abakkiriza okubeera nga basabira abashiriku bonna. Allah agamba nti walau kaanu uli qurba, ne wabeera maama we, ne wabeera taata we, ne wabeera senga we, ne wabeera kojjaawe nga Allah mutute si muki, olina okukkiriza ddala ku mutima gw'otono wa muliro kano kagatteko tagenda guvaamu awo onywedde mu busiraamu. Tobako na kubusabusa konna naye engeri gyagenze nga yansomesa Qur'an nenjikwata mu mutwe tumanya Mungu ayinza omuddiramu yadde agenze si musiraamu kwaya aperere bugembe nenkwata Qur'an emyaka 2 n'ekitundu Mungu amusaasirirawo. La al yaqin al munafiri shak, olina okukkiriza ekigambo ekyo ng'okukkiriza okumenyawo okubuusabuusa okwo okuli mu mutima gwo. Katobako nagamba nti omuntu ayingidde kabuli nga si musiraamu tumusabira nti Allah musaasire. La, Allah agambye ne wabeera maama, olaba alesi maama nga wakumwanjo ate oleetewo omukwano, eyo ensobi tugikola. Saba Allah tutaase. Washitiibwa Allah yongera n'agamba suratu Tauba akikomezaawo katukomaawo ebadde faida ginyabadde tu. In fact Allah yamugamba nti k'omusabire tomusabidde newomusabire emirundi 7 tagenda kola ki, tajja kumusonyiwa Allah. Olaba Allah ega newomusabire emirundi 7 sigenda kola ki, sigenda kumusabira. Ekyo kikakasa nti Allah tabaraka wa taala yamala do kisalawo nti yenna musinkana nga si musiraamu muli n'ekigambo musonyiwe tagenda kiraba ku mukamwa ka musiraamu ng'akyatula zambi. Saba Allah atuwotereza, saba Allah atuwotereza baganda bange. Muganda waffe Sulaiman Sudiru Abu Suhaira abamanyise mukadde waffe awangaira kalajjaawo afiddwa omwana we lunaku lwa leero era bamaze saa 12 nfunda amawulire. Mwana we muto ndoza myezi ng'ena abadde mulagaawo. Allah abange nti bwadde mutima Allah bwe yamugerera omwana kati eje emyaka emyezi na miti kati mutima kweje emyezi fa bakyala balamu Allah tusaasire. So mukadde ffe tumugumya, saba Allah washitibwa amunywezi ne family wamu n'ajati bajja muzika ndoza ncha inshallah sawanga 4. Saba Allah musonyiwe omwana bambi tina kumusonyiwa kwa mwana muto anyweze bakadde be. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة Naam, baluganda akadde kagendedde kasita adhaani eggwa obudde buba butambudde insha Allah. Message esoose saba etwalibwe nga nkulu baganda bange. Just njagadde nkikooneko abaddu tukitegeere biidhinillah nti omusiraamu ne waafiirwa omuntu we nga si musiraamu ng'amwagala nnyo tamusabiranga nti Allah mukole ki? Allah musaasire. Bannange eriba zambi era ekyo tekikkirizibwa. Olaba Allah kiganda nabbi. Kati ate ffe naffe tukyesonyiwe biidhinillah newankubadde nga balina bibadde bakola nga bitugasa oba nga bituteekateeka ng'abantu naye tukyesonyiwe biidhinillah. Kyokubiri ekyomwalimu waffe kwe tubadde twogerako abaana bafunyewo akadde insha Allah nkya tegeezebwa nti kuzokasaka basaawa ndooza nnya. Lwaki si 8 lwaki si 10 tekiriko hadisi. Bakwaffe twakikwatanga kiriko obujulizi era ne woofa ku makya kussa tukuteekayo biidhinillah. Kusatu awo tugenda ogenda mu lanchi ffe ng'oli mu kabuli nga ffe tulya kyamisana. So sinkoowe sadize eno akalonko erabidde naye tujja kungera ofuna update insha Allah naye nga ng'emukala gyawo ya ijiri nalimbo bane temulanga limbo za Busiraamu ziri mu mukono omuntu twagala kudda ku bijja kujjako nga mwagala zeesiigako mwengamu adinani temulanga limbo weisa kirungi abahijira we bali wano kati so tujja bwedda kikabiri batunya na musaba Allah tusaasire naye omuwalimu Allah amugumye bambi. Bannange teriyo Allah gwayinza kutoolako n'agamba ntannumye lala wallahi ne watola bwa lunaku olu aluma. Saba Allah nyoze family bambi. Naam, tudda kikazino tufundikire n'ebigambo byaffe bino. Tuli ku kitabu ekitibwa Shurutu la ilaha illallah wa nawaqidul islam. Obukwakulizo bw'ekigambo la ilaha illallah. Seka mwazinyi nabula muzindaalo ya Rabbi n'ebyo ebijja omuntu mu Busiraamu. Tuempaji twaziraba era tuli ku bintu ebimenyawo empaji za la ilaha illallah ng'abantu balowooza nti Basiraamu naye ng'ewa Allah bava dda mu buki ng'era alowooza nti empaji azirina naye ng'ewa Allah takola atya tazirina. Twagamba ziri empaji bbiri. Esooka nafiyu egaana emenyawo shiriki, eyokubiri ithbaati neemizawo tawhid okwawula Allah. Katwagamba nti waliyo ebyokulabirako Sheikh byatuwa nga bimenyerawo ddala empaji ezo
naye ng'ate abantu balowooza nti empagi bakyazirina wakati mu kubeera nti babyebagala bagenda sikana Allah nga si basiraamu. Ekyokulabirako kyatuwadde ekyokusatu, twalaba ekyasukka n'ekyokubiri, tugenda kulaba ekyokusatu. Ngenda kusoma olulimi lwemutegeera lwe muwulira, naawe ojja kwezuula mu famire ati nesiko jjajja maada bulijjo tanasiramuka, g'ojja kwezuula mpola mpola. Ojja genda onogolayo omwomu mu kika oba mu disitulikiti eyaawa oba mu ggwanga, kusinza ku seeka kyatuwadde example eno. Sheekh agambye juka tu kitabu kya Seeka Quraish Mazinga, Allah musaasire, mukadde waffe amutukuumire, kitabu yakiteekawo nga kya tawhiidi, kiri ku la ilaha illa Allah. Naye yali atematemeza empagi teyamala gazivaako, yatuwa ebyokulabirako abantu bebagwamu ne balowooza nti basiraamu naye nga wallah si baki. Yagamba Sheikh, singa omusajja abanga ye imaamu w'omuki w'omuzikiti, kalise bulungi ako kanotinge, nga imaamu w'omuki w'omuzikiti, nga yasaaza abasira eswala mmeka ne wabajja lwakutaano kuba nabo gye bali mu kitundu ekyo, era nga n'abasomesa n'eddiini y'owekitiibwa Allah, basomesa bana yasaru n'abakyala basomesa eswala n'eddalasa abawayo ekyolumu, ng'eddiini yakisomesa ya Allah tabaraka wa taala, era nga yanaaza n'abafu b'ekitundu ekyo n'abasala n'eswala ekola etya esembayo. Imaamu y'omu, imaamu w'omuzikiti asaza eswala 5 oba jjuma lwazze. Ekyokubiri asomesa abantu eddiini ku kitundu ekyo. Ekyokusatu musajja takomaawo, omuntu wafa ku kitundu gwe bakola batya, gwe bayita nti imaamu twafiddwa taata, najja n'anaaza n'azinga n'asaalira n'ateeka ne mu kabbuli, byonna n'abikola nti imaamu. Sheikh agamba y'omu ate imaamu oyo alimu olusawo, so olw'empisa olw'okusomerera makerere. Imaamu yalagula abantu bakola atya? Otegedde ekyo? Imaamu yakola omulimu gw'okulagula abantu babuulira eddiini yaani, ate yabaloga oba yabawa eddagala erikwata ababbi mu nnimiro oba mu maka gaabwe. Kyagamba nti imaamu y'omu yabawa eddogo ery'obuganzi. Oyagala musajja kwagala, gendako ewa imaamu Sula, ebyakola atya? Ebyabikola. Nange yankwatira owange era agenda Dubai, yampa akatukali katono nnyo bweka nekateeka emitwetwe, bamajja matadagala agenda bwiru, okyogerako gwe gwavuma. Oyo imaamu Allah mutukuumire. Bamusobola n'edduwa, bawuza imaamu ali ku kitu ate bino biseesa bane ate nga gyebiri. Imaamu abakola bino Allah basaasire. Mutemamanyi tebaliyo kye mugamba? Lwaki munneekalizaamu? Temamanyi wangi? Agati imaamu yagaba n'eddogo ery'obuganzi oba ery'okwawukanya abameka, abafumba babiri, yabawa eddagala ly'okufuna emirimu n'erize basiba abaana mbiwato. Imaamu yakola atya? Yazigaba. Kati wa mwana yakuddeyo waabwe, gende wa imaamu gundi ono sekatwahe mangeeri, talina buzibu lwakuba abaana abantu bangi, ng'omanyi nti Allah amuyisizaako abaana abantu bangi, naye ogumiikiriza. Kwa nange wange yakuwa yeewaabwe ne mutwalayo, yampa mwenge jikyasoma Luwalabu, alina bye yawandiika awo mu Qur'ani, nampa kapapula naye yabijja mu Qur'ani, naŋŋamba nkamusimu kiwato, era Mungu ayisize kubanga kati kasifa ali bw'atyo. Yasiba n'erize maana imaamu yagaba erize n'ebirala efaananako bwe bityo. Sheikh agamba nti omusajja yabeera mukafiiri aluwa ate imaamu abeera muki bane nga munyize bane Mungu osomesa bino bane abantu bakunyiga ne banyiga naye nga tebagala kufuluma, balinda isha eggwe. Salamu aleikum. Seka agambye omusajja oli abeera muki mukafiiri, kigambo kinene ekyo, aba muka. Lwaki abeera mukaafu? Atuwadde ensonga, nanti omusajja oyo tamenyangawo bisinzibwa bitali ani, ate nga buli musiraamu alina okumenyawo byonna ebisinzibwa bitali ani, ayimirizewo ani? Imaamu akyalina amaanyi gakozesa okukwata ababbi. Imaamu akyalina amaanyi agaloga omuntu n'agwa eddalu. Imaamu akyalina amaanyi gakozesa mu kubeera nti woba oyagala edduwa, oyagala agenda bweru, bakubbye, oyagala mukazi akomewo, oyagala anobe, oyagala ki, jangu ewa Imaamu Sula, ebyakola atya? Ebyabikola. Kati agamaanyi nga tanaba gamenyawo, kyekimuyisa omukaafu. Era empagi za la ilaha illallah ebbiri talinaako neegi, newankubadde nga alaba nti asaala nnyo, ithbaati kale ayinza okuba agirina, naye nafyu takola atya? Tannamenyawo amaanyi gano ag'eddogo n'obushiriku.
ne kimufula okubanga nga mukaafu. Otegedde bulungi seeko oyo. Naye bayimaamu bangi zembeera zino betuwangaaliramu ne batukulembera n'esswala nga bashiriku. Sheikh agambye tafuna mpeera yonna mu mulimu gwonna mu maaso ga Allah. Ne bwasala esswala ekomaawo, ne bwasiba Ramadhaani twewuunya njala kuluma muntu atali musiraamu, ne bwagatako sitati tumwewunyiza ddala, ne bwasoma Qur'an twewuunya omuntu atali musiraamu ngeri gyayigiramu Qur'an, ne bwagenda e Makka twewuunya muntu kono nasseteze kale agenda alambule ku kibuga Makka, ne bwakola ki ne watola salaamu twewuunya mukuba nti omuntu atali musiraamu anyine siraamu singa abasiraamu, ne bwakola ki kyonna takifunamu mpe. Wallahi ne wayasimula tumugamba nti yarhamukallah la ebbanga ly'omanyi ng'otegedde nti no Sekajja Madda mukubi wa kitabo, Sekajja Madda mushiriku, Sekajja Madda baasaaza ate baalagula, ne bwatola salaamu muge wa alaikum kati onjijeko shahada. Sinze okusinza ku bujulizi. Alhamdulillah mugeti oyo tumugamba agambe excuse me, gw'omugambe you are excused. Okiriziddwa ayombe obutuusa ng'oterezezza. Teekawo embeera yonna. Wano Sheikh agambye omusajja otalina mulimu gwonna gwafuna mu gw'eddiini, wallahi yadde obutono bwago tafuna mpeera. Wulira Sheikh kyeyazzaako yagamba subhanallah, anti omukubi w'ekitabo aba musamize omukafiiri omubi ennyo okusinga abasamize abeteeyita basiraamu. Omukubi w'ekitabo aba musamize omukafiiri omubi ennyo okusinga abasamize abateeyita baki. Kubanga ono Sekajjuma yeeteese mu levo gy'atalina kubaamu. Esookera ddala byagamba nti abikola wallahi beeyawulidde ani? Allah. Kuva ddi ng'alina amaanyi agakwata ababbi, kuva ddi ng'alina amaanyi agagaba oluzaalo. Kati oyo abeera mubi okusinga omuntu omusamize ali awo alina essabo lye nga teyita na musiraamu. Kyokka ate ono Sekajjuma yasigala yita musiraamu. Kati sebungi akantu ako. Kati n'adyekadyeka abantu ne bagenda gyali nga balowooza nti bagenda waseeka, ne batamanya nti gye bagenda wabi nnyo okusinga omuntu wagenze wa Peter alina essabo lye. Kati sebungi akantu ako. Abantu bangi bayingidde obushiriku bagenze mu bawalimu abo lwa butamanya ddiini yaabwe, nga lowooza nti Seeka ono muwalimu bya serious. N'atuuka Seeka n'amulaga nti muwalimu n'olwa bw'aluwandiika, n'amuwa eddagala nga liiko n'obulombolomu bw'otasobola kukkiriza. Kati oyo Seeka aba mubi nnyo okusinga omuntu yazimba essabo lye n'amanyikibwa nti ye ali awo alina essabo lye asawula. Bangi bafaana bwe batu tebaba na masabo oluusi, baba na nnyumba gye baazima ne bafisako ekisenge kitya kimu ne batandika okubanga bakoleramu emirimu. Please bagana nga basiraamu tubasaba temugenda mu bantu abo battenzikiriza. Wallahi kabere ng'ola bwalufuwa bufuyi takyalwogera tanasiramuka agenda kutta shahada yo. Bangi bamanyikiddwa we bali mu ggwanga betasobola kumenya mannya olw'okwo sekyute entono tesobola kubamenya mwena bwe mumanyi ffe tutamanyi. Bw'ogenda muli disitulikiti weebali gye wakulira omanyiyo, newaffe Bugerere mmanyi gye bali, wawo nayo mabegawo ne babambalira nti ate beeyongeddeko n'okweyongerako. Kyokka tugenda mu kuziika be basooka ku layini esooka noga naye mmwe n'osiika nga tulina buyinza bugenda mukwanyula mu layini. Kyokka ne bakola ensobi ab'ekitundu ne bakwatamu ennyo ne bamuwa mayiti n'agisaaza nga Seeka gundi akulembere ya salaamu ng'ogeza ddala tukulembeddwa omuntu atali muki. Wallahi mu byalo bamanyi nti abantu basiraamu, era bino bye Seeka byogedde wino wallahi bangi bannakyalo nga bakasiza ddala nti imaamu waabwe Allah amusaasire. Era mugamba nti bane imaamu mushiriku ati Seeka leka naawe kati amushiriku ki bw'alina? Mungu yamuwa ebintu ebi atusaaza ate n'atujjanjaba. Ya Mungu amutukuumire. Jasi buno buyita kale ku bantu nti kale yali azimbyeko essabo naye yalijjawo kati byafuna kalumuke mu nnyumba mwali. Kati ako nakawo just busabo buyitira nga gw'oseka otwakwata wayita oyenda. Kale nga gw'oyakola ezambi nonna just Allah ajja musonyiwa. Bawuliriza imaamu. Naye nga bangi mu bantu bwe tuli.
baimamu gye bali nga baloga emimbali saba Allah taasi sijja kusukkakaawo oba bitegerekese oba ngezezaako bijjajjayoko bivuddevudeyoko ani alina kyayizeemu naam taata waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh